Kitalo nnyo ekya mukwano gwange Jono Kasirye Gwanga, mukwano gw'abangi, omuntu abadde ayagala abantu. Kizibu nnyo okusanga omujaasi nga mukwano gw'abantu, naye abadde mujaasi ate nga mukwano gw'abantu era nga mukwano gwa mmundu. Kitegeeze emmundu eyo gye yakwata agirwaniridde, yalwana era afudde ku nnaku lw'abazira. Kyannaku nnyo nti emirimu gye agimaliriza bulungi nnyo, ne Mukama Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe. Kyekitegeeza mulimu gwagumaze bulungi nnyo nga bwe yagutandika era agumaliriza. Afudde ku nnaku lw'abazira, muzira wange. Mukama amuwe ekimuli eky'emirembe. Ekyennaku nti ye mukwano gwaffe abaddewo ng'omujaasi omuzira gw'obadde otuuke n'omugamba twawuleko nti mu lutalo bwe ruti baatugambanga nti kino kyali bwe kiti nti banyiikanga abantu mu mazzi ne babayita ne babayoola kayula ne babayiwa mu kiyira. N'agamba nti kino kyali bwe kiti gitwa bwe kiti. Ye muzira abantu gwe badde basinga ogwettanira nnyo naddala mmwe bannamawulire. Esebo. Omukwano gwange gwatandika ne Kasirye Gwanga okuva 2004. Konsati yange yasooka gye nakolako former obligato, ye mukwano gwange yasooka okujja mu konsati yange ng'omugenyi omukulu. Era bambi n'abeera ng'ayogera nnyo music wa Uganda. Abadde nga wagira abayimbi bangi nnyo, not only me n'abalala. Bambi kyannaku nga ffe ba artist tumufiiriddwa kubanga abadde mukwano gwaffe ng'ayagala nnyo ebidongo, ayagala nnyo abayimbi. Yesebo. Waafiiridde twabaire twabugonjoola. Ndowooza mu wiiki ng'emu yankubira, yaweereza mutabani we n'amugamba nti sikyalina namba ya Kathy genda ogimpeeko wadde nga biri byaliwo kubanga eyo yajja nga accident. Bambi nampuliza nangagwe enkola ya taxi oli otya ebyo byabaddewo naye biveeko. Kizibu nnyo okusanga omusirikale alina emmundu n'agamba nti asobola okulowoozaako n'agamba kinakoze kiyinza okuba tekyadde kirungi.